Fadde mukwano gw'onfanfe nfiira bulago Musumba Rosias Mujibu yatugambye nti ate kati tebamwanjulangako era ye yali ayitiddwa buyitwa nga omugenyi. Nagamba ddalulina nkugamba nti nagamba atya luli ekyajuga promoza bintu bingi byozza oŋŋamba kawe era waŋŋamba nti nti obufumbo bwe bunaatwala emyaka 7 okuleka nga si nga guno 2022 gwe gusoose. ate n'ekyomu kkooti nengamba nti bibakotokedde busa. Kati kyoga poliisi ya Uganda terina banoonyereza bayinza kunoonyereza ku bigambo by'omukulu bye yagambira ku kyaki nabagamba banna ennaku z'omwezi zali 4 zali 7 omwezi ogwo gwennyini gwa 11 ne live yaliko ku TV. Tumaze okugula certificate tumaze okugula ebifaananyi certificate tugenda kuhingira tugenda mukojja tugenda kwa tradition marriage zigezaki obufumbo oba obw'obuwangwa obufumbo bw'obuwangwa nga bwagenda okukola yeeteeseteese bulungi abeere ajjudde n'ensuza nejjudde. Kati bw'abaonagasi kyekyo kitegeeza kozi ababeera mu kyakiziba ki ziba ndiga zijja kweyongerako n'embuzi ezakuba engalo naye wabaawo n'abagoberezi ezo bali bagezi oli mukigo mugezi kati goyina ekifaananyi kye nga waayo enkoko ng'amuwa omuko ate ne bwe kibajja ebiri byonna nga bamaze obbikola nkugambye kati waliwo esitole emu oza tunagireeta olulala story gitubuulire anti tujja gifuna olulala kubanga abo ngamba nti nno ye bamuyita buyisi mukolo gwali gwaki naye yo yali mukamaawo atuwa kati ebyewuunyo kyenaga nti mugezi naye kati ekiraga nti mugezi nnyo yageeta mumanyi kati gwereeta obujulizi nti amumanyi mugezi kati poliisi kati muswale tusuubire nange okujjalagamba twanoonyereza omukulu oba omukulu wesigire twanoonyereza ne tulabanga wanjula tekwaliyo ono yali agenze nga mugenyi mukulu kuki yali birthday yali ki ne bugingo ye yeeswaza naawe kati teyeeswaza ate yeeswaza ki Gomati kitegeeza okugamba nti ye Susan Makula tamwanjulangako. Susan Makula kati afiiringa ati abantu abadde bamukkiriza mbafiiringa bati nze naye Frank Gashumba kati ng'akyusa gamba yiye yona eyampita kati ebyo biri ku script naawe tamumanyi asula naani abeera wa tabeera nga bugingo yamukubira ebyo biri ku script naawe temutuzanjira temutumalira data nammwe nebwe kino kyakwisiza kite kino kitegeeza ebyo mbirabanga nani living things and living things science wakayima jangu okwekuleka wakayima jangu okwekule wango ne wakayima so nga byozzo tutegeeza nti bino pastor Bugingo ajja essaawa yonna kwefuula ajja kola kyo ozengo byogera by the way on record kawoya nandikwadde ne sente kuba ozengo byogera yefuulidde poliisi ne poliisi okumita nakyo adde ku pulaani poliisi yamisoba kooti oli yassaayo okuwaabakwe kati bwe bakuwawaabira kawooya ku musango ogw'enjawulo olina okubeera nga owaayo naawe empozaayo oba okwewozaako okugamba nti eyo byayogedde bakuwa omwagaanya obiwa mu kooti kati yannyonnyodde ani yannyonnyodde kooti nti nze kuba etwadde omusango baagutwalayo kati ng'alina n'agamba atya nze simanyani yayogedde n'agamba nti nze seetabangako mu bufumbo oba ebyo mugamba nti nagenda ne bannyanjula tebiriyo olw'ensonga nange okwanjula okuba omukolo ogwo nagendayo ng'omugenyi omuyite ku mukolo gwaki yagenda ku mukolo gwa kandi ekibuuzo wekijjira we nasanze abantu nga beebuuza Pastor Bugingo mufere oba kati kwe kiki kati singa agenda ku makyanga bagambe Susan simumanyi simwanjulanga nawe nova n'ogamba ettaka ly'e Kanani si lyange bwe liba lyange leeta ebujulizi obulaga nti nali oba naawe ogamba nti wali sonda leeta obujulizi kakati buli bwaba bugoye obw'okukituuti bwe yayogerera wennyini n'agaze sikwasa oba nange simulinako obujulizi nti yawasa Susan kuba ozenga obyogera nti gino si mikolo egy'obuwangwa tegiba bwe gityo kati so ogenda kuba gudde ate gutya ate nze kati nze alakati byoyogera kakati bizibitanisa okutuukira ozanze njagala Susan adibe nange njagala bamujje ku lujja naye wamanya mukama kyenkumanyiikira kyenkuyizeeko wayiga Bugingo omumanyi kati omutegeera
Fetulabirabe wamma muzanye byammwe nakoma bino bigenda kugwerawo akawooya tugera mazima bituyambako by the way lockdown chachi yaffe okusituka ne media okusituka mawulire bituyambako butava mu mawulire kati ona amwogeddeko naffe tumwogeddeko bituyambako nnyo so bimuyambako Kanani naffe fe abasabirayo naffe abasabirayo kituyambako ne kuno okuswala ani aswala Musumba Bujingo manye kuswala gwe baba baswala omanyi omulalu alaba omulamu nti mulalu kawoya omanyi Musumba Bujingo bwafuse ekisekererwa kati kitya Uganda ekyasekererwa Uganda kati atamanyi Uganda gwaswala gwe kitegeeza omusumba oli mu Uganda ndi mu Uganda sebo oli mu Uganda enzige zalagawa twazikuba amayinja ne zigenda ne tuzifuuyira wangi ne bagamba ziri bwe zikomawo enkadde envubuka emmese zagemezebwako za Senemeka emmese eza Dr. Musenero Monica eyo vaayo bukadde na bukadde tolumba nnyo omanye yatunda embuzi n'afuna obuwumbi n'aguleta kulya UBC kandi Uganda ongamba otya nti tekolaki omanyi byabakamaluli byabakama teyagamba tikyali ku DSTV yete yalaba Amuriat nga bamukwata era tabimanyi talina kuki yali ekoze ki DSTV yali eweddeko kati Bujingo yasoose ne Musumba Bujingo ne ono Musumba ali mu kategori nda ali owa myoyo yamutuma omanyi kye yamugamba ki webali kyolina okukeera omubuuza yamutuma omumanyi Katonda omanyi bakatonda baawukana oba tokimanyi nkitegeera bo baawukana nenze gwe manyi ndooza twazizenga yamutuma Katonda omumanyi ali waggulu ennyo nasanze waliwo mikolo gye nasanze eggulu si ye Katonda ali waggulu ennyo bakatonda bangi waliwo Katonda atazaala wa Allah kala wabasiraamu Katonda tazaala kati waliwo Katonda wagundi n'owa Bujingo naye yamutuma Katonda so obadde oŋŋamba banno abe wasanze nabasanze eggulu emmenga mikono gyange gibuloka najingamba jimija tano network kusente konze babuloka ngononye nyumba bakuyamba ku nyumba plot biki nembagamba bawa nemba wayawo kenabadde nako ngomanyi sivira wao muwa nanga naye sani ono ne Bujingo batuva munyo fetwano nyange nyumba zaabwe neyo mubasura fetu baginonya kati naye ne botukali kati bakyakwaniriza ne botuka mukama taata bwatusuula nebagamba nedda tebakyuka mwaba abaali tebabamanyi bwe babeera omanyi bwe batumanyi muntu gwamanyi nti akyuse nze bwosanga ndi ekikomando tolowooza bwe nafuna ssente obugagga nja kuddanga ndi ekikomando togaa nti nkyuse lwakuba sikirya nalinga mukwano gwo nga ndi mwavu sigamba nti ku mutima gwange nali njagala obe mukwano gwange just bwavu bwali butugatta kati na bwe ndiyavuwala ndidda era bwe nabagambye kakati mwabewunya Pasta Bujingo okubanga avuddeyo nakola statement bwetyo nze mmwe benneewuunya oyo bwali kubanga gye buvuddeko twalaba balinga bakawuka ne Pasta Martin ono yali mutabani wa Sserwadda naava n'agamba Martin ono ampayiriza mbu njagala Susan tusibe weekends ayagala kutabangula maka gange ne tusiba weekends ne tukola n'overnight nti no ekyo sitani ajjewo ekyo bamumwaliza ayagala omukozi we Susan ne tusiba wiiki bbiri kakati gwe ngamba otya kati kyavayo nga kiri kitya ssebo yagenze nga mugenyi omuyite nga bwe banaakuyita anti kyegambye naye biri ku sikuliputi n'omusawo tegujja musinga biri ku sikuliputi eno script gye tuliko sikuliputi ate ayinza okuba nga ne mukulu Ssenkubuge Charles yali mugiwandika kuba director mulungi wakayimbira mulungi kikudde nungi nenakugamba wano etwaliwa nemugaa nti omukulu talina abawabuzi nomboza baani abamwaba nemugamba abantu bemanya emitwe egitegera kakati andiwuliriza tawabudde oli tawabudde sikuliputi osowandika sikuliputi nogiwo towulira nyimba zibagula sikuliputi eggwera wa script eno eggwerawa era mubamu firimu sitanga ye Bujingo firimu sita ye Bujingo naye nga ekikolwa kyokka ekyaki Susan Makulu omanyi kati bwawulira bulungi kubanga kyadde script
naye ng'agirimu ng'ekibalo kyakutunda kikanisa kyakuteekeraawo bigenderaawo mufuneko akabozibozi kati kibadde kisirise abadde bagala gamba eki sikulipiti naawe naye yonna gyenegwerera ejja kumala egwe tufune endala ati sikulipiti tewemenya mutwe byonna byali mu pulaani fe tulina pulaani zaffe fayiro tuzirina wano byali mu pulaani ogenda era wangamba osomolako mpola byali mu pulaani byonna biro byonna byali bipulaani pulaani naye gwe kyoba omanyi okwanjula kwaggwa naye nga gwe watutegeeza nti omukolo gw'okwanjula gwonna bw'aba atuuse mu kooti asobola ssebo okwebuuza n'alaga nti ye tabangako muki tasitabangako kwanjula kubanga wakiŋambirawo wennyini nti guno tegwali mukono gwakwanjula era nawali nenkugamba nti Mabizi bye yakoze yakotokedde busanga asaba akawanga obulamu nti Bujinge essaawa eno bw'atuuka mu kooti akugamba mpa kyekikola okwanjula okulaga nti omutwalo number 1 bamusaba mutwalo ki tetukumanyisa bwe yazaalibwa ani yaliwo ani taata w'omuwala eyamugaba taata w'omuwala omanyi taata Susan Muge yafa ani yakolawo nga taata wanje ani yali omuko oyina ebbaluwa yonna ebbaluwa bakuwa ebbaluwa bwoba oyanjudde kati kakugwe mumanyi mufula kukwata eno mutwala nnyo abaana b'abendi byabbira mupangu ebyafungula nfumite mubyagala nnyo bw'ogenda okwanjula wuliriza taata bakuwa ebbaluwa ng'asayiningeko ne erosi w'ekyalo ekyo taata mwabeera mujja omwana n'asayiningako erosi yakyaninga kawoya erosi sebo yawandiise ebbaluwa yamusabye erosi yagambye nze nalabanga birabe ng'emmotoka zijja zisomba gyebuvuddeko Pastor Bujingo gye yazimba ennyumba enamayumba abantu baawe basooka ne bagamba ffe Bujingo tetumulaba wanatuyitako n'akafuufute nekyamani nga tamukola ki nga tamumanyi ne bakwata ne bagenda ne bateekayo ekijjulo ky'emmere n'ebyokunywa ne bavaawo ne bagamba Pastor Bujingo ye waffe Pastor Bujingo kakati gwe beeramu amagezi Uganda togimanyi tamutukooya nammwe so mu bufunze Musumba Bujingo mukozi wa script yatamya ku lekanzireyo mbumyu bwange nnonde gwe mpo egundi obumyu bwange malo okuyonsa obumyu so mukomezawo Pastor Bujingo kati ate kikyolese tolina program abantu badde balize ne program etegerekeka kolesa ebyo bya script eyo tuli muli pule yazanya da ntendeke yazanywa yamala dde okuzanya n'omusango gwaggwa ani ali mabega wa script azwandika sinkuge siyasa bananga balayiba mu kutu guno ogwa Uganda ey'enkya katukobe wano olwaliro kuba nange binsuseeko ne script eno omusajja yabeera ku kituuti n'ayogera kino nagamba nga tutandika nenga nti Pastor Bujingo mulungi naye simulungi teekako mutwe Pastor Bujingo abeera ku kituuti nagamba bannange yagamba bannange abavubuka muwasa naye mwaga nnyo sex mulowooza obufumbo ye sex obufumbo si sex newaite ebbanga tonaga namaletedde emyaka 29 nga tetwegase emirundi 10 kitegeeza ki naye lwaki teyali sex atali sex waki walioka kakati byokuva nagamba nayimya kutangamba naye naguze bino tugenda nakusoma eziba asabye abantu bwe bati omugenyi omukulu bakugamba abantu bokuleeta ako tekagenda mukuba mu kooti waliwo bakabidde bakalina okola ki omukuba okukola ki omukuba ati ne bino wabyogera kumusinge tuli mulalu tebakwata mmere y'abaana ne bagiwa omwana bw'embwa kuba ebyo beso webiri azenga byogere ku kituuti nga yeewaana yeekola atya nti kati mukyala makula namuyita ku stage ne bazina ne bakulu ne bazinamu ne bakola batya yamuyitanga muweereza wa kyaki katono mulungi abatukuumire weekebere wooli kakoza tumaliriza ssebo anti katogambye katuna bakuume onagala weekebere abakuume bannanga